Akakiiko k'ebyokulonda kalaze obwetaavu obw'okuteekawo etteeka eriwera ababeera bakwatiddwa mu kugulirira abalonzi obutaddamu kwesimbawo. Okusinziira ku ssentebe w'akakiiko k'ebyokulonda omulamu Simon Byabakama, ekintu kino eky'okugulirira abalonzi kikyase nnyo ensangi zino ate nga kibi nnyo kubanga kireetera abantu abalina obusobozi era abalungi ate okuwanduka olwo ab'ekiboggwe ne bayitawo. Ng'akakiiko k'ebyokulonda tugamba nti ndyoza tutuuse kiseera okulongoosa mu mateeka nga gagamba nti omuntu yenna anabanga alondeddwa naye nga ne kizuulibwa nti yakozesa ssente ogulira balonzi obuwanguzi bwe balina obusazaamu ate omuntu oyo tebamukkiriza okuddamu okwesimba mu kulonda. Ono okwogera bino abadde mu nsisinkano n'ebibiina by'ebyobufuzi wamu n'abakulira ebyamawulire ategekeddwa ab'akakiiko k'eddembe ly'obuntu aka Uganda Human Rights Commission. Byabakama asinzidde wano n'akakasanga abantu 210 bwe baggyeeyo empapula okuvuganya ku kifo ky'omukulembeze w'eggwanga mu kiseera kino. Abantu abakajjayo empapula kwesimba ku kifo bwa pulezidenti wetwogerera kati balinga 207 wakati 207 ne 210 abakajjayo empapula. Kakati obuvunaanyizibwa ku buli kubo bagende mu bantu abalonzi bagambe nti babasabe babawagire bakomeyo empapula naffe kiseera ky'okubeera kwewandisa oba kuba nominated banaaba batuukiriza ebisigadde byonna tuba nominating. Byabakama abajjukiza nti bonga akakiiko k'ebyokulonda si baakuwaawadde ennusu ey'okubakwasizaako naye nga baakubawa abasirikale wamu n'emmotoka mwe batambulira. Facilitation yetuwa abo bonna ababanga basunsuddwa nga ba presidential candidates emmotoka y'abakuumi yokka tetukyagaba ssente. Bo bannabyabufuzi okubadde ow'ekibiina kijeema wamu ne PFF bategeezezza nga bwe batalina bwesigwa mu kakiiko kano. Singa otunuulira n'ekiri NRM kati okuvuganya okuliwo si kwa birowoozo mbu asinga obugezi ajje asinga pulaani ajje. Okuvuganya okuliwo asinze okugula abalonzi yalina okuwangula. Kakati oli bw'abanga amagezi tegakyali kikulu nga ekibasinga okubawanguza kugulirira kigenda kubeerera kizibu okuleeta ekiteeso ekisinga okubakwasa ennaku kwe kubanga n'akakiiko ka Uganda Human Rights Commission tekabayambye nga wano aba PFF banokoddeyo Sam Mugumya gwe bagamba nti yawambiddwa olunaku olw'eggulo. Tetumanyi lwaki bamukutte, amagye tegannayogera, poliisi naye tebannayogera. Muntu nga Mugumya mumuleete mu kkooti bw'aba alina omusango. Kyokka akakiiko ka Human Rights Commission kabaanukudde bwekategeezezza ng'ensonga za Sam Mugumya bwe ziri mu kukolebwako. Tuli in touch ne abakuumaddembe mu Kampala okulaba nti no Sam Mugumya whereabouts ze zirabika era gavumenti eveeyo etutegeeze wawaali era bw'abanga alina ensonga gye yakoze oba omusango gwe yakoze bamuleete mu kkooti mu bwangu ddala. Shamshad Naruja ne Jorin Nakubulwa be bakusakidde egguli lino ku Lwabukede TV.